Onacho wayogera onogamba nti gwe walitaze kutula ku kakiiko entertainment. Chokate mu parliament awo tewali kakiiko ketengerere ndi kano entertainment. Alright, chovola banze nasalawo okubeera nga mpagira National Unity Platform olunaku lwaleero omukulu Nabbosa finally hazeemu abo babadde beeyita ba intellectuals nga bamukootinga ensobi entino byayogera omubaka wa parliament tasobola kubeera nga abyogera olunaku lwaleero abalabisiza bubinyino birinyagulu giwubudde naddala ba Muhammad Nsereko abeefuula ntino basoma law era amateeka bagakolaki bagakuguka olunaku lwaleero nga bwenkugambye naye nga tetunagenda yo video eno mbadde nsaba osoko gimpereka like ebirengeso otambwe tukira obunaba njegedde okumanya kweno information naddala bubona ababadde babuusabuusa amaanyi gono omukyala amanyikiddwa nga Nabbosa MP Hamitiana Tubbe olunaku lwaleero nga bwenkugambye akoze abantu abasinga kyebadde tebasuubira asobodde okubeera nga abanyonyola nagamba nti no nze ndigenda mu parliament ya Kyangulanyi sidigenda mu parliament yani ya His Excellency Yoweri Kaguta Mu7 ekyo kikubye abantu wala nnyo yaba bagambye nti no mmwe abasinga abali kwogera ekyo ate mwina suubi nti no His Excellency bati Kyagulanyi agenda kubeera nga afugibwa nga lino Uganda mu 2026 which separates me from you abagambye nti no yayina essuubi nti no omukulembeze agenda kutuula mu entebe olunaku lwaleero njagala osikolize thinking ability ye atumale tweyongereyo. Onacho wayogera awo n'ogamba nti gwe walitaze kutula ku kakiiko entertainment. Chokate mu parliament awo tewali kakiiko ketengerere ndi kano entertainment. Wali otegeeza ki? Kakati ekyaddala ekibuuzo kyange kyali ky'abantu abalabira ewala. Nze ndi wa opposition, sorry. Ndi wa National Unity Platform. So eyo answer yange yali ya muntu alabira ewala. Nti ekisookera ddala omwana ono wa kibiina ki wa NRM nti nedda wa National Unity Platform nti ye abadde ayogera mu ttuluba ki mu biseera ki byabadde ategeeza nti be bagenda okujjako gavumenti eriko nti kitegeeza mu gavumenti eddako tugenda kuba n'obukiiko obw'enjawulo era nze ke nandiyetaaze keeka ati okitegeeza si bukiiko nti tugeze eno education and sports bintu bibiri bya njawulo tosobola kuŋŋamba nti akakiiko akatwalaganya education ate ke kakulira neki ne sports ebintu ebyo bibiri bya very different bya njawulo okitege tosobola kubigatta ebyo bibiri bisobola okuba n'akakiiko aketengeredde education nga yetengeredde ne sports nga yetengeredde kubanga tebirina webifaananira n'omulundi n'ogumu tosobola kuŋŋamba nti ffe ba artist tetulina kakiiko ate nga tukola kinene nnyo ku income ya Uganda tuyingiza kinene nnyo ffe olabanga n'essaawa zino tukyalwana okulaba nga copyright law eteekebwa mu nkola ekyagaaniddwa okuteekebwa mu nkola. By the way nalabako nabo aba federation nga bagamba nti balyetaaze ministry eyaabwe eyetengeredde nga bo aba art nga bagamba nti bakoyo kubeera nga bagenda babatwalira wansi wa ministries endala nga bagala eyetengeredde batukutusa eddoboozi lyabwe. Kiruma nnyo kati nga nze content creator ekyaddala sirina nawe nsobola kutuukira nti weewano ne bwe nkola fiimu yange simanya okitegeera target audience gye ngenda giguza na sente mmeka ze ngenda okufunamu wabula ate bano bo batujjako omusolo muyitirivu Wetozana chikiriza nti ffe essaawa zotulaka tucontributinga like 7 billion feba akabondo ka art ngabo kalaba sector ya art 7 billion okitegeera ku income ya Uganda naye nga bo batuwaaki bo nga bo abatujjako ezo batufandinga kitono mwetondera ankubidde essimu leero Ssemujju Nganda nagamba ntambi ndowooza olaba nange njagala kwetondera Ssemujju Nganda Owekitiibwa Ssemujju Ibrahim Nganda nsaba bwali butamanya Ssemujju tusaasire eno ngonge to twajikiya naye mama talina ddiba ene ngonge talina ddiba Nabbosa yagambye eki yagala baka kiko entertainment mpala committee entertainment yagala atereze copyright Joyce bagala we are sorry abantu b'emityana tubetondera nnyo gwakusinga bwali butamanya bana twabatumidde emityana ne butama twabadde mu kuziika nafiddwa twabadde mu kuziika
Alright, bino nga tubitadde ku mabbali ebya Nabbosa awamu n'abo abagezaako okubeera nga bamuteeka wansi. Olunaku lwaleero Eddy Kenzo agudde ku balugwala kye bamukoze. Ndowooza wano wennyini ogenda okutegeerera ddala nti no omukulu Nabbosa byabadde ategeeza Bayi okubeera ng'akiikirira akakiiko ka entertainment mu paaliyamenti ya Kyagulanyi. Lwaki yayogedde bwe batyo? Olabira ddala nti no Eddy Kenzo ye president wa federation, naye abantu oba bayimbi bano oba Western Nile baabo bagamba nti no tebafunangako ku ssente zaaki, ssente za federation. Kitegeeza ki nti no Nabbosa kyabadde ayogerako ebyaddala kyetagisa mu ggwanga lino Uganda, kozi aba artist ebyaddala teri abafaako. Nyakosa okulaba vidiyo eno omuli ndowooza mu comment section. Who elected Hans? Well, Hans was his manager appointed from the federation. Who? By who? I don't know. I can answer that. Which answer? No, because Hans is his manager. Hans as the chairman of West Nile. Hello. We don't know that guy. We are not aware. We don't Those know. people, they don't organize the meeting. They have never organized the meeting. So you have never sat at any No, never. Not even once. Not even Yeah. once. Removing you when you complain. They remove. That is it. these people, they have never sat in a meeting. We have never. Even once. They've never called us for a meeting. When we call them, they don't want to come. And this is only your power that made them come. And this is the way. Always they are busy. Me, I want to be honest with you. Yeah. We have been inviting the chair of representative of Arua and West Nile. We have been facilitating the trips, you know, and then we also gave 15 million to rent and buy office furniture, and we are paying every month. We pay monthly. Even we pay because even there were some areas that we paid recently, if I might ask. It is the federation that helps. And the federation. Who is earning from all this today? So We need to you know have all never this. gone to the office. You don't know where. No, we don't There's know no anything. office. Where is the office? You ask him. Yes. Can you ask him where is our office? Where is our office? Because right now we don't even have an office. Office, bedroom. And So, you, let me clarify something. please. Have you been paying the rent for Arua office? Is there any areas? You paid 15 and then 2 for as rent. Salamu alaikum. Ajati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalemba kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno.